Ekigendererwa ky'okukomya erinnya kino kyeyoleka bwe wabaawo olukiiko olutuula lwa kkooti ngabuna ng'afuluma ebweruwali mu maaso g'ekizimbe ng'atandika okunjogerako ebintu ebikyoboola ng'omukazi omukulu bikyoboola erinnya lyange n'okulyonoona tulitasaana ng'alina ekigendererwa ky'okwagala kunzijamu eki ssente. Amala nagenda ku social media nanjogerako ku TikTok, ku TV, ku masi buli wamu nanjogerako ebintu ebitasaana. Amala n'alyoka asindikira abantu kituteese muweze kibonozi Mwanje Rashid Kayira Godifu ne Kabanda byota bayimirira awo ne bagamba nti baaliwo ng'atwala naye ne bakkiriza bonna balina essimu za smartphone. Mwanje Rashid Kayira Godifu ne Kabanda byota bayimirira mu maaso ga kkooti ne bakkiriza. Balina essimu za smartphone. Naku bonna tekuliko yankuba kifaananyi. Yadde okukwata akavidiyo nga beekisema. Era weekitiibwa obulamuzi abantu abo bonna abaleeta obujulizi mu kkooti obujulizi bwabwe bonna bwabulungi. Bonna bampayiriza sibbangako simenyangako. Nsaba kkooti omusango gwe alina ebigambo byayogera ku TV nembikwata nembirikodinga nembiwa mutabani wange nabiteera ku simu. Kafurasi nate nsaba kubiraga kkooti. Nze siina muntu yenna gwe nali mutumidde wabula ye yantumira abantu ng'agamba munzijeyo omusango ngenda ndiyirire.
kino twakikolanga sigini, kino twakikolanga kyakulabirako nga twagala okulaga abantu abo ab'emitima emiyabayaba, ababbi, abanyazi nti n'omuntu omu ava asobola okufuna obwenkanya. Era nkakasa nti mukyala Nabukeera kooti egenda kumusiba ng'emuvunaana omusango gw'okubba n'okumenya. Byonna byayogera bya bulimba, omuntu ne yeekaza emisana tu n'agamba oyo yantumirako omuntu tuteese. Nze yakwata ekkubo n'agenda n'amenya edduuka lyange, ate awoza edduuka lyono, ate aleeta obutambi nti ate edduuka lyono ate lyani. Ffe kye twagala kwe kuleeta obujulizi sirisiti ze yeewandiikidde, aleete tenancy agreement gye yawa omuntu oyo, naye amuleete eyalina nnyini dduuka agende ne mu gavumenti agiyu layisinsi nga nze bwe nazireeta kwe mbadde nsasulira gavumenti. Erinnya lye nalyonoona ntya, ye mugagga yekka ali e Uganda wano. Abasajja n'abakazi mu ggwanga wano bagagga nnyo era bonna njogera nabo. Mukyala Nabukeera ekituufu kiri nti yamenya edduuka lyange n'ebintu n'abibba ng'alowooza nti omuntu gw'azannyiddeko ali bw'atyo bw'atyo. Kumbe twagala okukola essomo okulaga n'abagagga bonna bonna abagezaako okumenya amaduuka g'abantu nti bw'onookwata ku dduuka ly'omuntu yenna tugenda kutwala mu mbuga z'amateeka, ate tukakasa nti kooti ejja kubeera mabega waffe kuba tujja kuba tuleesa amazima n'obwenkanya. So application ziziwangula, twakamuwangula application 4 bukyanga ateekamu buli kyagezaako okusaba tukimuwangula ate mu mazima n'obwenkanya. Kati nekyali siiti njagala kumubuuza lwaki ayagala okuwa obujulizi nga tebamubuuza bibuuzo, naye ayimirira alayire nga nze bwe nalayira nti ngenda kwogera mazima meereere. Eyo sayini eraga nti obujulizi bwali mu kuwa bwonna bwa bulimba. That's why tayagala kumubuuza kibuuzo kyonna. Yenze Gaba Moses, Chairman Katukazana Shoes Dealers Association Uganda, ate era nga nze mwogezi wa Futa Federation of Uganda's Traders Associations. Tusooka okwebaza Katonda okubanga n'omwana w'omunaku eddoboozi lye liwulirwa. Kyekisooka mwebale nnyo, mwebalire ddala buli atukavalinga okuva omusango guno gwatandika. Twakiteekawo ffe twali twaguwa emyaka 8 naye tusanyuse nnyo okubanga tuwe gutuuse gutambudde n'okutambula. Omusango guno twali tugugasseeko maama n'omwana kuba omusango baaguzza wamu. Abazadde oluusi pressure zibakuba ne bafa mangu, naye tulina obukakafu nti omwana ye ne bwasigala tujja kutunka naye neginaaba emyaka aga twagala bwenkanya bw'abasuubuzi. So tuli wano nga twebaza Katonda nti wadde ssente zibaawo ne ssente si ze zimala, tezikola byonna. Tuli bakakafu nti eno kesi tugenda kugiwangula, tugenda kulabako abantu bano nga basibiddwa era kigenda kuba kyakulabirako mu Uganda yonna eri obupangisa bwonna gye buli mu ggwanga nga tulaba omuntu ono ng'akwatiddwa era ba landlords tugenda kakasa nti bajja kulaba nti amateeka gakola. So no kulaka Katonda n'ensi yaffe tetugamba nti okufaana obutanyagwa era twongera okukoola abasuubuzi n'okubalabula obutatereka bya bugagga byabwe. Mumanye abasuubuzi mutereka ebyapa mu maduuka, mutereka ssente nnyingi mu maduuka. Kati mwami Kabanda victim batwala ebintu ebingi bambuuza leeta lisiiti baziyoola, bagamba leeta kino na kino kyakolebwa bwe kiti, ebintu ebyo byonna babiyolera mu seefu mwe byali. Neyongera okukubiriza abasuubuzi mwenna mukwipingira ebiwandiiko byammwe ewalala ne mu maduuka gaffe tuli mu bulabe. Abagagga bano batemu ddala ddala batwala ebyaffe byonna.